Honorable Zaake Ebikonde ebimutimpuddwa mu Palamenti munnange ne gye buli kati akyabirojja mu dwaliro gyali. Jjukira nti ono atimpuddwa oba yatimpuddwa mukwano gwange omulungi era naddusibwa ne mu ddwaliro ng'embeera si nnungi. Jjukira nti babadde ate bali mu kuyisa ebbago ly'etteeka era emmwanyi we twogereranga munnange. Abalimi mwesibe ebbiri katukwe Honorable Zaake. Omusajja nkubye ku mutwe ebikonde bingi nnyo ku mutwe guno n'asembayo n'ekikonde kibadde wano oba kibadde nga ki kuba kasita alabye nga ngenza okwogera eri maaso ebadde ttageti baggyeko omuzindaalo. Bwe tweyongerayo munnange Honorable Luttamaguzi avuddeyo n'alyoka agamba nti ababaka bangi abakubiddwa olunaku olwaleero mbw ababaka munnange abamu tebasobola na kuvaayo kwogera olw'ensonga nti nno munnange batya naye nga bangi abakubiddwa. Jjukira nti amasannyalaze gabadde gagiddwako kakati buli abadde tawagira tteeka lino naddala ab'opposition munnange babatimpudde. Katukwe Honorable Luttamaguzi. Lwakuba nti n'ebintu ebimu temusobola kubiraba ababaka bangi babakubye ne balinnya mu kifuba ne babakubanga ne bajjako amasannyalaze. Kati obadde olina okuba extremely very careful okwewala abasirikale abo okukuba kubanga waliwo bangi bakubye olina agamba wayi bwe naayogera ngenda fuuka sitoole. Bw'oyogera nti n'ababaka bangi babakubye ate gwe ebikonde bikulese. Nze kati nga nange neekuumye bimpisenga ku mutwe ne ku mugongo nga nze neekukubye kubanga nze mu tennis parliament naliwo ku bato ya Museveni nga ajjawo ekkomo ku myaka naye kino kibadde waasi nnyo luli waaliwo ku ka TV nga kasulu naye wano network bagigyeko tonna aba TV oba kiki abamawulire nga okusanga ng'oli w'amawulire n'okusanga ng'oli mubaka ng'okutta akasimu busimanyi oba okwata ekifaananyi kyonna nga bakakujjako ne bajjako amaseje ne bakuba ne bakufulumya. Kati nze mbadde extremely very careful okuba nti no nsurvive nze naye survive yange tekitegeeza nti no nti abalala bonna basurvive nze. There are so many people have been brutalized era abalala bagenze bakaaba abalala bakyala ne bagamba bwe tuneeteeka mu mawulire bagenda twogerako nnyo tugire katugende tunyiga ebiwundu naye ng'ekibadde kigendererwa eno ye pulikaasa ya 2026 naddala bano abantu abeesunga okulonda. Olaba omusajja asamba omubaka nabakuba abasirikale ne bakunyiga bonna nga bajjudde wonna nga luwogira olaba basirikale beereere. Kati ate nwe tunagenda mu kalulu akalaga obuyinza bano abasajja nsuubira bajja kujjako n'abantu emitwe opendengo lyajja n'ejjambya n'akusalako omutwe okusinziira nze kyendabye olwaleero sibalamu bantu maanyi naye abasajja bano mbalabye they are so brutal, they are anti-people, they don't care. Subscribing, liking, atereka obaka bwawo mu comment section. Akatambika Honorable Zaake munange nga atimpulwa ate akaleetedde aba opposition abamu ebizibu. Okitegeera nno bangi bavuddeyo ne babeera nga ate babatabukira. Asoose abadde Honorable Muwanga Kivumi nga olabawo bamu sakolinzeeko mukwano kakati munange ne bamugambye nti munno abadde atimpulwa nga gwoseka busesi awabaddewo ekisesa oba obadde mulukwe munange we bate bavuddeyo ate ne babeera nga batabukira Honorable Muwanga Kivumbi. Si ye yekka nno munange ne Honorable Lutaya naye alugendeddemu bamugambye gwe badde otunula butunuzi nga muno bali mu kumukuba ng'olinga ali mu kulaba TV. Buli munange gwe bataddeko oba gwe basakolinzeeko munange bamusabudde era nga bakyagenda maaso n'okumusabula nti bano bandibanga babadde mu lukwe olwa okuba nti no munaabwe babadde bamukuba nga baate batunula butunuzi. Bwe tweyongerayo mukwano gwange omulungi sipiika wa Palamenti ye agobye abamu ku babaka era nga bagenda kumala entuula 32 nga munange tebajja mu kuteesa. Okitegeera nno kino no kiddiridde okuba nti n'abamu basiiwuuse empisa mbw ababaka bano abagobeddwa basiiwuuse empisa. Ono sipiika mujja kumuwulira.
Subscribing, liking, atereka obubaka bwawo mu comment section. Saimo munange amutabukidde. Saimo abantu abasinga ndowooza naddala abafoot soldier balabika babadde tebakimanyi nti ono yali comedian. Nifu abantu abamu tubadde tukimanyi nti ono yali comedian. Kakati no bano batandise okubeera nga bamusabula nga bamusekerera nti sebo manya gye wava wali comedian munange nga tolabika nako nga teri naakumanyi. Niyo olw'okuba nti no wafuna akalimu ku BBS n'okuba nti no oyina YouTube channel tojja kubeera nga ate owalampa abantu munange bafutu soja kwe baviiridde ne babeera nga ate batankuula oba nga batabukira Saimo. Okitegedde nno katubeere nga tukuwa munange ka video kano ke bali mu kutambuza munange ng'akola komedi we. Komedi no wa Saimo yalinga mulungi. Twajjirwa sirimu aluma abato aluma abakulu nangajja kunuma nabajja kuruma nabajja baruma. Kasolo wangi wagambye oyimba music kikaki? raga. Oyo si raga. Mbadde nkyali ku chorus rap yeddako. Teekawo chorus. Sirimu kati gweddawo mu kukalakata sirimu ajja kuluma akawalaata rakatakatakata yama. Kasolo Yama. kiki kyokola ng'ogyeko okuyimbya? I'm a farmer. You're a farmer. Ddayo olime. Yes, you're most welcome. Thank you. What is your name? Ryan Peter. Ryan Peter. You have a nice name. That's a very, very nice name. Can you begin? A song called If You Love. If you love, Yes. please sing. If you love, would you cry? Who must see me cry? Muvubuka, Would you laugh? Sebo, Who must say me who are? Sebo, Oh my shisha. Shisha, Ryan, Oh my mama. Ryan, Tonight. Sebo. I can be right here. Si yeka munange Saimo ali mu kuba nti nate asabulibwa naye munange ne Badru naye bali mu kumusabula. Ono no bamusabudde bamugambye nti yakwata. Mbu yakola ebya Haji. Banange bafutu soja balina Bwiino simanyi oba mutuufu oba nedda naye mbu yakola ebya Haji hali. Mbu yakola ebya Haji ali katubeere nga tubikuwa. Kasajja gwe kabati badiro etasobola kukontrolinga muyimo godde kunze gwe wakwata akana kabende akato mbubeegasse ne buli obumpi nekiri eri ekirina essaati okunoonya essaati ekituuka kirina ginoonyeza muki kirina kutambula kilomita 600 kino kisimanyi kijenkenizi okufuna essaati ekituuka nakyo kiri kunze mbu kiri awo kyasama gwe kasuku muli ba state agent ekyo bwe kiba kyekigendo baluma nja kukibayimbira paka tukooyo okutwekwekamu we mwefuula nti namwe muli banne banna Uganda banyigirizibwa mufune kye mubajjamu. Oyo Gasiya tetugenda kumukkiriza era ka akawunti ko tukaliko tujja kachima era abaana temupowa bw'ofuna ku budde beera n'ekyokujjukira kiri kimu nti oyina kakasuku genda ku akawunti kakasuku okakole ki tulina okakolako emikolo naffe eno twataddemu bali eri abagezigezi abakola ki ensonga abazikolako mu ngeri yaki nga n'abalipotinga bwe balipotinga kajja genda nkubuulira kajja genda nagenza obuulira ng'omu aleese ekiteeso kundoga gwogamba mpuuga senga teyalogadda ogamba mpuuga amasabo gasiibamu ng'ataddemu erinnya lyange ogamba gegana aga bulijjo olaba bali abakongozi abakulu ba mpuuga balemererwa kati olwo mmwe mugenda osobola mugende mu masabo kale mugende mu masabo kaleese ekiteeso mboyo asaana kuloga mugende mu masabo. Bwetetambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel subscribinga likinga tereka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.